All right. Amanya bampita yekolera itongo baganda bange ne bannyinaze mu kuŋŋaane. Tubadde tuludde okuwuliziganya ekimbe kibadde kimbala embirizi ndoza twakoma okuwuliziganya lwali lunaku lwakubiri. Baleesa bakakati mwenna mu kuŋŋaane. Ale tubeekera ebigambo eby'amagezi era eby'enjawulo bye tugatta ku nsi yaffe. Teweerabira nabagamba nti ogwange gwakkunamya Nakyema ya Luciferi Kizepa Odolono ogugwo gwakusheyalinga. Teweerabira nabagamba ekigambo kino nti bannange guno tuzannya mupiira buli omu zannya paati yo. Buli omu zannya paati yo. At the end of the day obuwanguzi tugenda bugabana nga ttiimu. Nga mu kuŋŋaana enkola yange eri nti nsooka bayimbiramu. Omulamwa gwa leero nzize kwogera ku Sheikh Mubajje, Dr. Stella Nyanzi, akabinja ka ADF ne General Katumba Wamala. Emiramwa giringa ena. Era nkusaba gwasitunkana kalira era buli alina akasodako teekaawo kuba buli kigambo kye ngenda okunnyonnyola mmanyi ofiirwa naye siziiza afuluma kwata wano abamanyi ne bw'omubikira atuula. Nkola yange eriiti nga bwe tuwera abantu 100 nsooka kubayimbiramu okumala eddakiika ne bwebeemu bweti. Okumala abakazi neerimba akali bannange kye kizibu ennyo okukola. Abakiyinza gye bali ab'emmeeme ennene era ng'enkozi mbu ngifugeefuga naye weera kasamba lyanda bwenjokoma nve ku bakaza nti nakubwa nnyo kale ndowooza gyali miggo nga muli nnumwa neetema byanjwanjwa kyokka ndabye kyenvudde neetonda mu nsaasire nali sikyetegedde nti ndiddira ate era mu ngeri embi ezinswazisa oba ndiko mulogo oyinnyambo nzita yogera kye nakulyako nga ttessebo kusinga lwombunya ebifuuyi nsalira ssebo akoobeere mukyala nsalira totya kuba nkikakasizza bwe mba ndaba gano si maddubuddu waliwo ntuma munnange Pirisiira nakula ndaba lyawo nkyali kalinzi nga liryo kkulu laba bwenkakata jjo nfuuke ennume nga likaalikaali bobbo lyonna ttutu ye ng'oli waayira otya nti ate kkulu oba owaayiriza nnyo ebitagambika nalwedda ne ndibuuza nti owa nnyabo wabajjibwa mu muti kisimanyi nkoma bw'atava mu langi nti oba ffiga yiye sowottoseemu ekulaga okkula nakuulaba ndi mwana alabayo nkuze gwe weewabeera wooli kyokka nnyabo. Pirisiira yaddamu bw'atikka ensige nze nkulambalinda nnyambo njigi nze nkulambalinda nnyambo njigi koona mbaguliza tokantemye eŋŋaŋa alinenga ndibuuta lyonna ddene yali kkulu bulungi nga bwatufu nga naye muganda wange eririko ekkulu lyalina n'amaanyi gwate ssebo eri entumbwe gyetikka obeera owera woze baligeera eyo nti ndi enkaŋa. Alright, amanya bampita yeekolera mu CMT abaganda bange ne bannyinaze nga bulijjo nabasuubiza nti ku lunaku olwokutaano ku lunaku olw'omukaaga nja kuba nfunyemu olungu bangu buba mwenna mukimanyi badde nafunamu obukosefukosefu ng'era omuntu omulala nensalawo okuwummulamu mbadde mulwadde ebitagambika naye alhamdulillah nasobola okugendako mu ggonero mmwe muyita eddwaliro abasinga naye nganze omuganda omutuufu gye nnonya obulamu nina kuyitayo ggonero si ddwaliro kuba mba sigenze kunonayo bulwadde mba ngenze kuwonerayo bulwadde kyenva ndiyita eggonero naye nga tujja kuba bulungi ku lw'ekisa kya Mukama. Sheikh Mubajje yeekolera kuzinze nallo nze yeekolera itongwa sheyalinga video gwange gwakkunamya Nakyema lya Yoweri Kaguta Museveni ne babbi banne n'abamulya mu ngalo. Kakati olunaku olwaleero akalulu kagudde wa Sheikh Mubajje ku kasozi Kampala mukadde weewaawo sigenda kumwogerako mu ngeri emuweebula kubanga muntu wa kitiibwa muntu wa buvunaanyizibwa era muntu wa mugaso nnyo mu ggwanga wabula yeye nnyini tamanyi mugaso gwe kakati gwe njagala okumujjukiza. Sheikh Mubajje Shabani Ramadhani Mubajje era nga yeggwe mufuti wa Uganda omutuufu yalayira mu mwaka gwa 2021 gy'emyaka 21 gye twakakuba emabega. Naye obadde okimanyi nti ku mulembe gwo omusiraamu kwasinze okubonaabonera ku mulembe gwo omusiraamu kwasinze okuttibwa
ku mulembe gwo nakyemalira kwasoose okwogerera statement nti abasiraamu bave wano bagende ebuwalabu kubaffe wano tuule tetulina mirembe nabo naye ate ekisinga okubeera ekyennaku nti gwe bigenda mu maaso byonna mu ggwanga Shainu mubajje Sheikh Shabani Ramadan mubajje obiraba naye ate osirise ate ekisinga okubeera ekyennaku tokomye kusirika busirisi weegasse n'abanyigiriza era abatigumbula basiraamu banno era obalya mu ngalo era gwe omukulembeze w'eddiini tosanga buzibu kukiraga nti owagira NRM kubanga gye buvuddeko nga bakuzoganyaawo e Kampala mukadde mugenzi muzaata bate n'abala ku nsonga z'ebintu by'obusiraamu wagamba nti bano bampalana lwakuba mpagira NRM kwegamba abantu b'owagira be bajonyesa abantu b'okulembera Sheikh Mubajje mu State House ya Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni kubanga tekyali yaggwanga kyayo tulina gituuma Museveni House tetukyalina giyita State House tokonkona era oyingirayo essaawa zonna z'oyagala naye ate buli w'obeere wa Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Lucifer Kizepa Odolono Jjajjagalaba totwalayo ngayo ku nsonga ya busiraamu toyogererangayo basiraamu oba ku lwa busiraamu toyogera nko statement yonna ejuna busiraamu statement zonna z'otwala ewa Nakyemalira Jjajjagalaba Lucifer Kizepa Odolono Museveni Nakyemalira ziba zikuyamba ggwe ng'omuntu ziba zikugasa ggwe ng'omuntu era buli lw'ogendayo obeera mu muzeeyi emmotoka yange egaanye okusiba mbadde njagalayo ku kasente ngiteekemu breaks empya munnange ente zange tezikyava mata mbadde nsabayo ku kasente nzikuba ekirungo kikimata boost ekyongeza amata munnange nno nze gw'olaba wano nina ebizibu embwa yange yaganye okuwona ezo ze nsonga z'otwala ewa Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni gwe mubajje okuva mu mwaka gwa 20 ng'olayira kiki wali okoze ku lw'obusiraamu okkiriziganya nange nti obusiraamu bwetoddeko bwetoozi tebweyongeddeko okuva lwe wajja era okkiriziganya nange ti ku mulembe gw'omusiraamu kwasinze okulabira ennaku kwasinze okulabika nga atali munnayuganda kwasinze okutigumbulwa kyokka ate ekisinga okubeera ekyennaku bino byonna byali baddewo era waali sirise naye ng'ate tokwatagana n'abanyigiriza baganda bo kubanga abasiraamu babeerera ddala baganda bo okuggyako nga Qur'ani ogisoma ogiwunzise bannaddiini ab'enzikiriza endala zonna bavuddeyo ne bavumirira ekitta abasiraamu ne bavumirira obutabanguko mu ggwanga ne bavumirira ekitta abantu ne bavumirira NRM bwefuze bannansi obumbula kyokka ng'ate abasinza okufugibwa ebumbula be b'okulembera naye ggwe kabakulembera eyali badde ssekamwa waabwe eyali badde omumuli gwabwe eyali badde omwogezi waabwe osirisa olwaleero tebikwatako mubajje tebikwatako ogamba oba abasiraamu beeyuza oba battibwa oba beeryankuta oba basibwa oba batulugunyizibwa oba bateeka ennalufenya mu misoto emikambwe azironga azinze Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ampadde ssente sigenda ku representinga busiraamu n'abasiraamu ngenda kweyogerako nzekka ng'omuntu n'osanga ng'omugenzi Archbishop Cyprian Kizito Lwanga nga Kadino Wamala Emmanuel nga Father Jumba nga Father Alex Mugisha Richard Mugisha musonyiweko Pastor Igo Omugenzi avumirira ekitigumbula abasiraamu naye nga gwakulembera abasiraamu osirise weefudde nampulira zigi weefudde zirinda b'olwange naye waliwo omusiraamu omwe yaŋŋamba gye buvuddeko naŋŋamba batukulembera basirise balabanga ebigenda mu maaso tebibakwatako ekitigumbula abasiraamu tekibakwatako kubanga tebannatigumbula baana baabwe ebitalo tebinnatuuka mu mpya zaabwe bo bakyasobola okulya mu ngalo za Nakyemalira bo bakyasobola okugenda n'abawa kyonna kyabawadde naye ne beerabira nti akawuka akali emmere mu kamwa bweggwamu ate kali amannyo olwaleero mmwe mannyo Mubajje Ramadan Mufti mwe mannyo
kana akawuka tekakkuta bwe kanaatulya mu kamwa kammwe ne katumalamu kagenda kutandika okumeketa mmwe amannyo kkiriza oba gaana mwesuulidde nnyo ogwa nampulira ziri musirise nnyo kubigenda mu maaso mu ggwanga omusiraamu n'atigumbulwa nojja owulira nti sheyi gwe batta jjuuzi nga bamusibye n'empingu olwaleero ne famire baagiwambye n'ekigendererwa kyannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni okubakako okukkiriza nti ono abadde alina ebikolwa eby'ekitujju era abadde akyasa abatujju ewaka but the fact that siwulirangako ku ddoboozi nga Sheyi Ramadhan Shabani Mubajje ng'avuddeyo okwogera kubigenda mu maaso ku butemu obwakolwa ku basiraamu ku bulumbaganyi obukolebwa ku basiraamu asirise ate yeererira emitwe gye egy'empuuta egive wannakyemalya Yoweri Kaguta Museveni tebimukwatako naye ng'abaana b'abasiraamu bafuuse baamulekwa abasiraamu baffe batigumbula nga bamaze n'obbasiba empingu kale tukkiriza bakyayinza okuba abayeekera ne bwe tuba twagala okumalawo obuyeekera obusiraamu bufune ekifaananyi ekituufu lwaki tebabakwata ne bayogera bayeekera bannaabwe lwaki si babakwata ne bayogera bayeekera bannaabwe be bakolagana nabo babatigumbula butigumbuzi babakuba amasasi babatigumbula babakuba amasasi misana ttuku mu kamera nga zikwata ewatali kwekeka nti banaayogera ki kubanga bakimanyi nti n'abatutwala bennyini baatuvaako omanyi baganda bange ne bannyinaze taatawo oba maamawo bwakuvaamu tosuubira okubeera n'emirembe mu nsi muno kubanga abazadde b'omuntu be bantu abalina osembayo okumuvaamu naye taatawo kasita agamba nti omwana oyo mubbi nyoko najja mu kkooti naawe obujulizi nti omwana oyo mubbi ne waka atubbira ebintu laazima omulamuzi wa kkooti kasita amala okukonfaminga nti ddala kituufu bano be bazadde abakuzaala oba ogenda kuwanikibwa kalabba laazima oba okusibwa amaiso oba ebbanga lyonna kaakati ne bana abatutta batuttisa ffujjo batuttisa ekitigi batuttisa ettinyi batuttisa akatinko batuttisa ettiyuuko batuttisa ekinyumo kubanga bakimanyi tewali agenda baboggolerako nti okola ki n'abakulembeze baffe abatutwala ekibuli awo baamala ddo bateeka mu nsawo zaabwe kamunye singa bbaawo obukoko bw'ewaka n'otaboggolako enkyo oba omuwaddewo effoward ekoma okukwata kalala n'oluddako oba omuwaddewo effoward ekoma okukwata kakoko kalala kubanga yeemaze okukizuula nti zino enkoko teziriiko nnyinizo teziriiko awondera teziriiko mulunzi era teziriiko muzadde kaakati tudde abasiraamu b'e Uganda balinga abataliiko mwasirizi balinga abataliiko mulunzi balinga abataliiko muzadde era nakyemalira abatta akimanyi nti talina bibuuzo byakwanikula kubanga oyo yali mubuuzizza ebibuuzo yamuteeka dda mu nsawo ye buli lwattayo omusiraamu ng'addukira mu state house ng'amuwayo brown envelope amugamba amuzenze sikulinaako buzibu ofuga paka wolifa batigumbule paka wolifa azirongasi tokutte ku famire yange neyerabira kamunye bwemala osomba obukulu bwonna nebumalawo ebeefunye amaanyi okuva mu musaayi guno gwebaddenywa mu bukoko buli kakati ate egenda kukomerawo nkulu Sebo Ramadhan Mubajje mufuti wa Uganda njagala nkukakasa ekintu kino Ramadhan Mubajje nakyemalira bw'anaamala okututta n'atumalawo nakyemalira bw'anaamala okutwetooloola nakyemalira bw'anaalaba ng'obusiraamu busigadde matongo ng'amaze abasiraamu bakolako effujjo lyonna eryetaagisa nkukakasa I can assure you Ramadhan Mubajje nakyemalira aba agenda kunona gwe kubanga omanyi bingi ebimukwatako omanyi obba n'omuntu naddala olugambo omutima tegukuba wamu ne bw'aba akulaze nti talina lugambo kubanga ebiseera ebisinga ekyama kiba kyababiri abasatu basattulula kakati gwe oli wakusatu mu kyama kyabwe ekyokutigumbula abasiraamu
era mission ye bwana agimaliriza bwati njagala okukakasa Ramadhan mubajje Mufti Sheikh nakyemalira agenda kudda ku ggwe kyokka kisinga okubeera ekyennaku omuntu omukulembeze akulembera abantu takulembera bintu. Olwaleero abasiraamu batigumbuddwa mu Uganda. Olwaleero abasiraamu nakyemalira Luciferi Kizepa jajjagala yatuuka n'okukola statement temuba muwulya wano temuli comfortable mugende mu nsi z'Abarabu manchi yali ategeeza bwe muba muwuliranga wano tuba temudde nnyo nga muwulira mwenyiddwa nnyo mugendeeko e Saudi Arabia mugendeeko mu UAE mugendeeko Pakistan mugendeeko mu Afghanistan mugendeeko e Yemen mugendeeko e Misiri ewali basiraamu bannammwe kakati nange nembuuza Ramadhan mubajje nakyemalira bwana tigumbula ffenna n'atumalawo oba ffenna ne tuva mu nsi nga bwe yatusaba tugende tugibalekere mu abamulya mu ngalo abamukkiririza ogenda kukulembera bwani ogenda kumufutinga baani nga abasiraamu bonna batigumbuddwa nga n'abalala bavudde mu ggwanga kubanga eyeefuula nannyiniyo eyeefuula Katonda wa Uganda Today abagambye muve mu nsi yange saagala kuddamu batunulako ogenda kukola wa mufti wa bani bogenda okukulembera gwe mubajje Ramadhan ogenda kukulembera bani? That is the question. Otudde mu comfort zone. Abasiraamu batigumbulwa, abasiraamu battibwa, abasiraamu basibwa, abasiraamu batulugunyibwa, abasiraamu bajumisibwa emisoto ennalufeenya. Buli muntu nakyemalira gwatta nti oyo musiraamu nga kutwala otuuka n'okuvaayo nga tokyalina maanyi ga kisajja nga bakulaye ate ng'obusiraamu butulagira okuzaala ennyo. Ramadhan mubajje olowooza Allah asanyuka nnyo ng'abasiraamu be babalaye tebagenda kuddamu kuzaala baddu ba Allah balala osanyuka nnyo. Emisota gye twayisanze nga mu ntaano omwo nga mugitusomesa mwe basheyi ate nga tukakasa gye giri kwaye mutusomesa ate mwe kisiikirize kya Katonda ku nsi bye mutugamba ate mwakenkuka naye ffe emisota gye twalisanze nga mu Kabuli nakyemalira gitusanza Nalufeenya nakuteeka mu keji ya timba nekwezingirira timba nekutulugunya ku misango gy'otomanyiiko nti yogera kyokka ekisinga okubeera ekyennaku mwe yakugamba yogera amanyi amazima nti wakikola era nga amanyidde ddala bulungi amazima nti yamanyi abakikola kubanga ye yabatuma. Neno osanga nga Ramadhan mubajje asirise busirisi tayagala kumanya oba abasiraamu mukubitwa obukongovule oba mutambulira mu buwiru ceya oba muyingidde entaana zammwe oba muyingidde amakomera oba mutulugunyizibwa musibiddwa amayisa. Ramadhan mubajje tayagala kumanya kubanga ababikola abalya mu ngalo olunaku olwaleero. Ramadhan oyinza okulowooza nti ab'ekibuli bakulwanyisa naye Ramadhan nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni yali mukulwanyisa yaddidde ekitiibwa kyo n'akyandika mu ttaka mu bajja oswadde nnyo si lwakuba nti wali mubi nnyo naye abantu be wakolagana nabo beerabye nnyo era baddidde ekitiibwa kyo ne bakivulunga. Tudde mufti wa Uganda tasaanidde yadde okubeera omukulembeze w'omuzikiti ku kyalo. Tudde mufti wa Uganda tasaanidde yadde okubeera omukulembeze w'omuzikiti ku kyalo. Nebuuza haawo oba why baddidde ekitiibwa kyo ne bakimatta ebisooto baddidde ne bakutunza emmali y'obusiraamu ne bakugamba nti ne bw'ona otunda emmali y'obusiraamu abo tebalina buyinza bugenda kukugoba tugenda kukuwa amagye tugenda kukuteekako obukuumi obw'enjawulo ate era tebagenda kusobola kukusiba kubanga you have the support of the government, the central government, and you also have the support of the magye like Evelyn Anite. Ne bakozesa ebintu ebya shiriki kubanga olwaleero Ramadhan mubajje ekintu kye wakola ekyokutunda emmali y'Obuyisiraamu kisingako n'okulya embizi oba osobola weerire na mbizi yo n'omwenge gunywa. Naye baba akufudde omukafiiri obatendereza olwaleero olukongoolo
olusimbye kuba ekibuli watuuka n'okubabuuza Mwanteresa ki nga nzize okulayira mu 2 n'otamanya nti omusajja oyo tayagala gali wamu akimanyidde ddala bulungi alina olugero lw'Abaganda lwe yakoppa nti amawule tegoocha mutima kakati naawe akulaze nti agali awamu tegaluma nnyama ate amawule tegoocha mutima akulaze nti bemunaaba bamwe temwina bimugenda kutuukako bigenderwa n'asalawo otwawula yawulamu ate naawe nokkiriza mu bajje Ramadhan batwawule yawulemu olukongolo tudde olusimbye kuba ekibuli ab'ekibuli tebanjagala naye gwe obasuubira otya okukwagala ng'omusingi gw'obusiraamu mu Uganda gutudde kibuli nga zonna strategies ze baaleeta zigenda otwala obusiraamu mu maaso n'ebyobugagga by'obusiraamu n'emizikiti gy'obusiraamu obitunda obimalawo ku oda za Nakyemalira obasuubira otya okukwagala kakati awo ye Nakyemalira yasiko walinga yakimanya nti omusiraamu ng'ali bumu ate bwe yeegattibwako sayidi eri ey'Emmengo alekiyitirira abasiraamu b'e Uganda bonna beba obumu n'Emmengo ne bakooneramu alekiyitirira gujja bagira leero banna esogera ku byabufuzi today si politicizing njogera ku nsonga ekukwatako gwe Munnayuganda gwe munnaddiini n'omuntu omulala kubimusamize yakimanya nti emuba obumu nti mubajje ng'akyawuliriza Nakibinge Kabakalabaali mubajje bwe yeegatta ne musaate yebabbomu n'asalawo okubatemamu n'atuteekamu diversions okukulaga nti ffe tuli babi nnyo ng'era ne bwatta ow'omuffe tojja kukaaba naffe kubanga yasooka n'akulaga nti ffe tuli balabebo so ng'ekyamazima mubajje ku basiraamu tekuli alina buzibu naawe obusiraamu bwe bulina obuzibu naawe obusiraamu bwe bulina obuzibu naawe kubanga wakkiriza okukolagana n'abunyigiriza kakati tewali musiraamu mu Uganda alina buzibu naawe mubajje Ramadhani Sheikh Mufti obusiraamu bwe bulina obuzibu naawe naye osirise ng'obusiraamu butulugunyizibwa osirise ng'obusiraamu bupeintingiddwa ekifaananyi nti batujju osirise ng'obusiraamu bupeintingibwa ekifaananyi nti bayeekera osirise ng'obusiraamu bupeintingiddwa ekifaananyi nti bano tebakolaganika nabo naye nange nkubuuza mukulembeze waffe bw'onaasirika ku bigenda mu maaso mu Uganda ya leero mubajje Ramadhani then ani agenda okubyogerako ani agenda okufuuka omumuli ogwogera ku bizibu ebituluma ng'abasiraamu anaaba Mama Fiina anaaba ono Muloddo Kayibujingo anaaba Kalidinaali Emmanuel Wamala agenda kubaani nga mubajje oganye okuvaayo okwogera ku bizibu ebiruma abasiraamu if it is not you then who that is the question mubajje if it is not you then who tell me batabeeriggwe agenda kubaani Ramadhani agenda kubeera ani ekisinga okwewuunyisa bannayibba baffe abava mu madiini amalala bakazimba Mugalu omugenzi Cyprian bafather Reverend Father Richard Mugisha bafather Jumba n'abalala bavuddeyo ne bayogera ku kitigumbula abasiraamu ekigenda mu maaso mu Uganda olunaku olwaleero ne bayogera ku insecurity naddala eri omwana w'omusiraamu nga mubajje asirisa azinze mikono kyokka ng'ekisinga okubeera ekyennaku akyagenda mu maaso n'okuwerekera ng'abo abanyigirizi n'okubatembeeta n'okubakongojja n'okulaga nti wannange nze ndi wamu nammwe sirabangako neiba ng'afiiriddwa omwana we ate omulanga ne gusinga kuva mubazze okumuziikirako omulanga gutandikira wo ku nnyini mwana naye nnyini mwana fe abasiraamu tutigumbulwa nnyini mwana asirise n'okuziika taziika tavaayo yadde okkuba omulanga kyokka abatukaabirako be bava mu mpya endala ab'empya endala bazze mu luggya lwaffe bakaabira okufa kwaffe naye nga kitaffe eyali badde omukulembeze waffe yefudde nampulira ziri asirise busirisi era laga sibimukwatako n'okuziika taziika
oye mubajje Ramadhan Shaban oye mubajje Ramadhan Shaban ayinza okwewolereza kyayogera gwe batta Ramadhan ayinza okwewolereza nkyayogera gwe batta bannange nze ngenda kusirika naye ng'ate amazima agamanyi kuba mubajje si mwana muto yasoma oluzungu n'asoma Qur'an Saudi Arabia atambudde ensi ebintu asobola okubiraba n'ebiba bimubbaasa nga tetunnabiteeka mu giraasi asobola okubiraba n'okusinga ffe ate n'ekirala nti ye asobola okubatuukamu ne pulaani zaabwe asimanyi ebintu byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga kitigumbula basiraamu obutemu abulaba naye ndowooza ali mu kiri nja kufa naye mubajja olina emyaka emeka gwakyeguya obulamu ngaze yeekolera alina nabadde omuzzukulu ku nsi ala obwana bwange obusinga ojja kwesanga nga tebunnatandika yadde ekibiina kyabwe ekyokusooka nga simanyi naanaabukuza kuba sirina maama sirina taata ne bwenva mu bulamu bw'ensi eno simanyi anaakuza baana bange naye ŋŋambye enough is enough I have to talk mubajja abaana bo bamaze okusoma ofunye n'abazzukulu bamaze okusoma byolabye obirabye ennyonyi ezirinnyo obugagga obufunye byolidde obiridde abakazi obawooye hakki zonna ozimazeeyo ojja kwesanga nze yeekolera ndi wano ndina muwulu sinnalaba na kusanyu lya mu kisenge hakki zonna oziwooye ozimazeeyo buli kirungi ku nsi okiridde okimazeeyo emyaka omuntu kwagambira nti kati nkuze ogituuseemu but still otya nti abasajja bajja kunzita nga nze yeekolera zinkuunye ngamba nti apaana ekiba kibe I have to talk regardless the outcomes and repercussions nengamba ekijja kijje ekibeera kibeere nengamba nze yeekolera wa maama sigenda kutunuulira bikyamu bigenda mu maaso mu Uganda nsirike busirisi nga mubajje ali mu State House ali emitwe gyandiga Museveni gyamuwadde omanyi ye mukinjaaji waabwe yagenda n'ajjako emitwe ne bamulekera emitwe ojja nti mujjwa n'obugulu ne kaabuyi bamumuwa n'aleeta n'alya kyova olaba akulaga ntasobola bagambako kubanga alidde embwa ebyabwe bingi era essaawa yonna bayinza okumutta Ramadhan mubajje mutusomesa eddiini mutubuulira ebirungi ebiri mu jjana mutubuulira kabbuli nnungi ku muntu eyakola ebirungi ataasobya Allah mutubuulira nti eyo waggulu ne mu jjana eriyo abakyala abalungi ku bantu abaakola ebirungi mutubuulira nti kyoyagala kyolya mutubuulira nti eriyo essanyu eritakomera tebuzibeera tebukya kuli bakusinza omutonzi waffe Allah n'omubaka we Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kuli bakulira kuli bakusanyuka kuli bakusoma Qur'an ebirungi bye mututendera mu kabbuli nga mwagala tukola ebirungi ku nsi wano tomoni sisobola kubibala nembimalayo okubimalayo kutta lunaku lulamba naye nga bw'oba okakasa nti oli mu myaka emikulu era ng'okakasa nti ewa Allah wakola bulungi era ng'okakasa nti otusomesa ebirungi ebiri mu ntaana nti teri tabbu teri kabiga konna naddala eri omusiraamu kyekikutiisa okufa mukulu kyekikutiisa okufa ng'ate okusinkana Allah wo era nga nkakasa osaala eswala 5 buli lunaku n'osaalirako n'ejjuma buli lwakutaano kyekikutiisa sisinkana Allah wo naye ng'ate omusisinkani ku kozi entuufu dhani okumusisinkana ku kozi enkyamu Ramadhan mubajje ne bw'olikwata ebisubi ne bw'olyekomomma ne bw'olikola ki enkomerero ntaana kyekiwummulo ojja kufa Ramadhan mubajje naye ofudde otya nze abafusi kaabira bafu naye nkaabira afudde atya Ramadhan mubajje ogenda kufa otya Ramadhan mubajje Shaabani ogenda kutuuka otya mu maaso ga Allah kyabasiraamu bo ng'osanzeeyo Yunus Sentamu ng'osanzeeyo Sheyi Bahiga ng'osanzeeyo Hassan Kiria ng'osanzeeyo Muhammad Abiriga ng'osanzeeyo Muhammad Kirumira ng'osanzeeyo Muhammad Kigundu n'abasiraamu abalala ogenda batunulako otya nga n'olunaku lwe baafa waayita 2 n'ogenda mu State House
osinkana omutemu yabasse kwaffe na tukimanyi oyo yabatta nsonyiweko tewali mutemu attabanna Uganda omutemu attabanna Uganda abatigumbula abamizizza omukka omusu naddala abasiraamu yenna kyemalira Yoweri Kaguta Museveni Roosevelt Kizepa. Then the question is kyeki kukwataganya n'abatta era abasiba era abatulugunya b'okulembera Ramadhan mubajje otya okufa naye bw'oba okakasa nti byosomesa mu jjana gyebiri wali ewadde artist n'ofiira ku koze entuufu nga muzaata bwe yakyogeranga olunye nti mujja kunzita ne mulinzitiranga ku nsonga zange ez'okutuusa eddoboozi lyange ku lw'Abannayuganda n'Abasiraamu. Era yattibwa kuba yakimanya nti buli ekizaalibwa omukazi nibwe kikwata ekisubi era kimala ne kikalanga omuddo. Ramadhan katonneegatta n'abanyigiriza Bannayuganda. Lowooza kaseera kogenda okusinkana Allahu ate lowooza kaseera lwe watya okwogera ku bintu nga bino bye tuli mu kwogerako olwaliro olw'okuba ojja kuttibwa. Allah ajja kusooka akubuuse Ramadhan nakuwa buli mubisi gw'ensi eno n'ogunuuna nakuwa buli kibala ky'ensi eno n'okiryako amakungula g'ensi eno gonna agasinga ogalezeeko kakati mbuusa wali otya ky'okufa wali otya ky'okufa era ajja kukutunuza kuba kyemmanyi nja kukusooka okufa nti ayogera gwe batta fe abaavaayo okwogera ebintu nga bino ffe batta ajja kukusonga nti olaba yeekolera itongwa oyo muzzukulu wo naye lwaki ebigambo ebibadde bimuvaamu ate bye byalina okuvanga mu ggwe ate nga ggwe ebibadde ebikolwa byo bye byalina okukolwanga ye kuba yetwalirooza nti muvubuka muto mwana muto asooka okwogera gafula era asobola okugenda n'agulirirwa n'aweebwa ssente kubanga obulamu bwe buba butandise. Then lwaki ye yabeera ku luguudo olutuufu ku track entuufu gwe n'ozinira ku track enkyamu agenda bikubuuza Allah nga wali antaddewo ne mu jjana yange enkumba nga wali antaddewo nga nze gwakufuuliddeko ekyokulabirako naye nga yeekolera ki atamanyi na Kuruhani gwe bakuteerawo ng'ekyokulabirako Ramadhan mubajje nti laba yeekolera huyo mwana muto naye yakola ebintu ate ggwe Ramadhan bye walina okukola ate ggwe n'okola ye byalina okukola otya okufa kyokka osiiba okutusomesa ebirungi ebiri mu Kabbuli ebirungi ebiri eyo era osoma Kuruhani n'ogikuba oluku mu mutwe nkakasa mubajje omanyi Kuruhani yonna ng'omuntu omulala woga nti basudde amanyi okuyimba oba Kamiliyoni amanyi okuyimba oba Bobi Wine ayimba bulungi omanyi Kuruhani wagisoma n'ogiwunzika naye eragira wa okutiitirira ensonga z'obusiraamu abasiraamu batuuka okuttibwa ng'osirise ggwe yali badde omukulembeze waabwe ng'osirise busirisi. Ramadhan mubajje obusiraamu bwogera ki ku muli w'enkwe? Ramadhan obusiraamu bwogera ki ku muli w'enkwe? Omuli w'enkwe agamba obusiraamu bumuwa kibonerezo ki? Ramadhan okimanyi nti yeggwe Ssaabali w'enkwe wano mu basiraamu b'e Uganda akyasinze mubajje yeggwe musajja akyasinze okulyamu abasiraamu olukwe yeggwe musajja akyasinze okulyamu abasiraamu olukwe ate ggwe yali badde munnamateeka waabwe era yali badde eddoboozi lyabwe eddoboozi lyo olikozesa genda gamba nakyemalira mpaayo kino olikozesa genda gamba nakyemalira abaana bange tebasoma olikozesa genda gamba nakyemalira nga bw'oyagala green passport mu kifo ky'okulikozesa okwadvocatinga ku bizibu ebiruma abantu ba bulijjo era ebiruma abasiraamu olina akabinja kammwe Interreligious Council k'okulembera kakavaayo emirundi emeka mubajje ne koogera ku butemu obw'abasiraamu ekisinga okwewuunyisa ku mubajje oyo mubajje shiitaani nga muzaata omugenzi we yakyogera nga mubajje oli shiitaani oli shiitaani mubajje lwe baamenya ekkanisa ey'abakristaayo awo ku mulyango gwe opposite omulyango gw'olubiri oguva mu ndeeba eno wansi Kayanja lwe baagimenya
wavuga emisinde ogenda bakubagiza tibannange kibinyo ndaddala era mbakubagiza era ne ku ssente ezinasondebwa okuzaawo ekkanisa eno ngenda kubeera musaale ogutaali musango tewakola kibi kubanga omulanga neibawo bwakuba enduulu gwalina okusooka ogidduukirira era tukwebaza Ramadhan okudduukirira enduulu nga neibawo afunye obuzibu naye ate wadduukirira enduulu ng'enewuwo olese kiri bubi kubanga emizikiti mingi egikooneddwa abasajja abo bannakyemalira ate nga gwe abayambako tewaddeyo ddoboozi ekiragira ddala nti wali okimanyiiko muzikiti guli awo mu Ntinda wakoonebwa mubajje tewayogera emaali y'obusiraamu ettaka ly'okuwiryamu lyatundibwa bamafiya baalitwala tewayogera naye wasobola okudduka emisinde Ramadhan mubajje n'ogenda nga bannakyemalya be bamu b'okolera bakoonye ekkanisa eya Church of Uganda oba bayita abakristaayo olo St. Church neweebuuza ono muntu wakikula ki adduukirira enduulu agenda okuziika omwana wa neiba nga ne ku kijja ewaabwe waliyo omulambo kanfune kutuzzi bannange ina ensonga ngenda girwako Ramadhan nkomyewo obeera muntu wakikula ki hawulidde omulambo ku kyalo n'adduka agenda aziike nga ne ku kijja ewaabwe muziise ekyo nno kibalagira eddala tyono omusajja tabafaako biba batigumbula tavaayo tayagala kumanya yaddira obusiraamu n'abutunda ne babumuwaamu ssente olwaleero yabuteeka mu nsawo ze kuba yabulyamudde ebinyeebwa oyo Ramadhan mubajje tayagala kumanya tikenda mu maaso mu Uganda mwenna mukimanyi bannayuganda bannange oba bafirika bannange oba bannansi bannange yonna the world at large nti eddiini y'ensibuko y'emirembe y'ensibuko y'empisa y'ensibuko y'okuluŋŋama y'ensibuko ey'okutabagana eddiini y'ensibuko ey'emirembe y'ensibuko y'empisa y'ensibuko ey'okutabagana y'ensibuko era ke kabonero k'obwenkanya oba obwegassi era omuntu atalina ddiini mu nsi tebaba na kisa tebaba baddembe tebaba batebenkevu era tebaba batabaganya era nga bannaddiini ye torch emulisa ebintu ebyo byenjogeddeko era yendabirwamu abalako tulina okweraba ne tutereeza abaayi baganda bange ne bannyinaze bannaddiini bano nga bamubajje kabonero ki eri bannaggwanga mubalamu mirembe ki mubalamu butebenkevu ki mubalamu butabaganya ki kabonero ki koyinza okulabira ku mubajje omutunulemu ogambe nti omusiraamu alina kukola bw'ati kiki oyinza okwegomba ku mubajje the answer is nothing tewali kyoyinza kwegomba ku Ramadhan mubajje tewali kyoyinza kwegomba ku Ramadhan mubajje so nga ffenna tukimanyi singa eddiini zino tezaaliwo bannanga abantu twali badde batemu abantu tebaali badde batujju abantu twali badde abatalina kisa twali badde n'ettima twali badde abatagabeera abatalumirirwa
twali badde abantu abawemula ku kyalo naye ebiseera ebisinga olw'okuba obusiraamu bukusomesa nti obubbi kibi obwo n'obuvaako naye ate ogenda buvaako otya ng'akukulembera ye Ramadhan Mubajje ye Ssaababbi ogenda buvaako otya obusiraamu butukubiriza oba eddiini endala nti obuli bwenko kibi kino ogenda kitwala otya ng'ensonga nga Ramadhan Mubajje ye muli w'enkwasinga era ng'enkwe ezisinga aziridde ne mu basiraamu banne ate baakulembera onaamanya otya obubi bw'okulyamu omuntu olukwe nga Ramadhan Mubajje gwe waalifudde endabirwamu gy'olabirako n'otereeza ate ye yalyamu basiraamu bannenkwe era ng'olwaleero akolagana n'abo aba batigumbula gwe bw'ogamba byenjogera bya kisiru nnyo mpaayira nkonjera wali owuliddeko Ramadhan Mubajje ng'avuddeyo okwogera ku butemu ng'ovudde ne ku basiraamu bokka wabula ku butemu bwonna obugenda mu maaso mu Uganda oyo ogenda mumulabirako ki banaddiini baali badde endabirwamu kyetulabirako nti bw'olaba ng'ekikyamu vaayo oyogere nga weesiza Omukama Katondawo olwaleero Ramadhan Mubajje tasobola kugatta ddoboozi lye wadde n'akatono kye yalinga vidiyo gwe yakatwegattako nabagamba buli muntu alya mu ngalo za Nakyema lya Yoweri Kaguta Museveni ne yeefuula omusiru sirina nkolagana naawe nkudisowninga mulujjudde era nkudinawunsinga mulujjudde Mubajje takyali mufuti wange kwata okolagana otya n'omuntu atigumbula bannayuganda osirika otya olwaliro eddoboozi lya Mubajje gwe twalirabiddeko nti bw'olaba ng'ebikyamu byogereko nga lutidde kuttibwa kuba oyo akutiisatiisa okutta talina ssasa gy'awumbira bantu oba gy'abaweeseza talina bajjiro gy'abajjira bantu olaba ekikyamu kyogere Mubajje asirise alinga abatisse empafu mu kamwa mu nsonyi wesimwogerako mu ngeri emuweebuula naye nabagamba ti bw'olabanga emmese edduka egenda mu muliro manyanga muganda wange tekigoba emmese eyo ate kyokya nnyo okusinga omuliro olaba nkoze ekintu kino okusonga olugalo lwange muntu gwe nanirooza nti ye mukulembeze wange kitegeeza mbasigaza option yonna amakubo gonna nga kutte kubanga ono takyali mukulembeze wange afuuse mufuzi wange kubanga yeegasse n'abantu abaali badde abakulembeze baffe abawamu ate okufuuka abafuzi baffe kaakati naye abeera saabu mufuzi Mubajje tudde saabu contractor mu bufuzi bwa Museveni era y'omu ku ba agenti ba Sitaani gwe bayita Museveni omanyi kaakati Sitaani amakanda yagasimba wano mu Uganda nga gali mu Museveni. Yes. Museveni nakyemalira Sitaani amusinga myaka naye nga gama isa kiriza oba gaana bagenkanya ate sina kindi Museveni asinga ku Sitaani Museveni asinga ku Sitaani era njagala mbakakase wano Museveni yali badde omuyima wa Sitaani ku nsi oba mu Uganda Museveni yali badde omuyima wa Sitaani wano mu Uganda naye ate olwaleero Sitaani ye muyima wa Museveni mu nsi yonna kubanga obutemu bwa Museveni tebukwakoma mu Uganda mokka kubanga n'abali London abalumba n'abattirayo agenze mu nsi zaalina emirembe South Sudan, Congo, Rwanda, Kenya eyo mu 2007 yatigumbula mukimanyi abatigumbudde abamazeewo kakati kitegeeza Museveni yali badde omuyima wa Sitaani mu Uganda ale kakati Museveni olwaleero ye bosi wa Sitaani kubanga Sitaani afuuse omuyima we mu nsi yonna kubanga ebikolwa bye mu nsi yonna Museveni yali mutumanga ye Sitaani nti genda otabangule bano genda otigumbule bano kakati nojja osanga Bashabaani Mubajje n'olwaleero beegasse ku munyigirizi okunyigiriza abanyigirizibwa ne Shabaani ensi temugenda zikungula bagambye mmwe mwali badde endabirwamu
Mwetweraba okulaba ebikyamu mwe mwali badde ettabaaza omumuli okutulengeza wagye tulina okukwata era mubajje Ramadhan gwe yali badde ennyonyi olunaku olwaleero etuyigiriza okubuuka naye ate ye gwatutemako ebiwawaatiro tusigale wansi ye gwatukubye piritoni twebakire ddala ye gwatukubye kalifoomu atuzibye emimwa owulira toyagala tubuuke kwogera ku bikyamu bigenda mu maaso mu ggwanga owulira toyagala tuve mu tulo okwogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga Ramadhan mubajje owulira toyagala tuve mu bwakatwewungu olwa piritoni oba kalifoomu nakyemalya gwe yatukubye tudde mu normal senses tweyogereko tekimala kimala kubanga naye gwe twalirabiddeko gwe yali badde awa confident eyali tuwadde courage eyali tugambye nti muveeyo mwogere kulwa byammwe ebyobusiraamu osirise weegasse kubanyigiriza abasiraamu ne bannayuganda bonna olw'okuba sitaani alinako kakuteredde mu jjubba zo kwe bw'oyingira mu state house awo entebe mu Museveni's house sorry mu nsonyi ogiyita state house kubera tekyali state house yafuuka mu Museveni house mwateeseza okunyigiriza bannansi n'okubabbira n'okubatigumbula kwe bw'oyingira mu Museveni's house awo entebe ojjayo olabanga oli wa kitalo nnyo kasita okomawo ng'ejjubba zo ejjubba ze zina ekkanzu bamaseeka ze bambala abo bamufuti kasita okomawo ng'ejjubba zo zijjudde zipiipye zibooze ogamba kama mbaya ni mbaya bana abasiraamu tebanzaala nabo saagala kumanya biddirira ogamba bana abasiraamu saagala kumanya biddirira olunaku olwaleero abasiraamu basimbiddwako olukongoolo batemu nnyo bali mu Uganda batemu nnyo muvemu mu Uganda ffe mutuviire mugende Saudi Arabia ffe mutuviire mugende Angola ffe mutuviire mugende Libya ffe mutuviire mugende Morocco ffe mutuviire mugende Mali muviire mu UAE tibaliko mubajja awe katanjagaliza kukola naye asaaga bizzi byange byabasayi byamajjani mubajje batuuse otugoba mu Uganda tuli batujju tutuuse okulangibwa obwemage tutuuse osazibwako ebirevu byaffe tutuuse okubeera nga twazza musango okubeera n'amannya ga Abdurrahmani okubeera n'amannya ba Kadiri Muwaya Karimu Kadiri Muwaya okubeera n'amannya nga Yunus Kamoga okubeera n'amannya nga Jamiru okubeera n'amannya gonna gufuuse omusango mu Uganda kasita obeera n'erinnya ery'obusiraamu lwakuba ennaku zino n'abamadiini amala batayirira naye baalituuse n'okutukebera obulya balabo bakatayirire balituuse obutukebera balabo bakatayirire kubanga tuboolebwa naye ate ekisinga okubeera ekyennaku eyali badde ku ludda lwaffe eyali badde taata waffe eyali badde omuweesi waffe eyali badde omukulembeze waffe eyali badde ennyonyi yaffe etuyigiriza okubuuka olwaleero naye wagira ekikolwa kya nakyemalira ekyokugamba nti abasiraamu wano mu Uganda eyange ye gye yafuula ye temuyinaamu kifo ekisinga okubeera ekibi atupeeyi nti nze ekifaananyi ekyokubeera abatujju atufudde abayeekera mu nsi eyaffe naffe gye tulinako omugabo kubanga yabanyaffe yaba kitaffe yaba jjajjaffe naye ye baayita ffe ababi bwe yali ayeekera gavumenti y'Obote yeetuuma amannya g'obusiraamu nojja owulira mbu Shabaani bantaliza olw'okuba baagala okubbirako ssente wa Gaddafi balina okwetuuma amannya g'obusiraamu Salimu Saleh Kalebu
oyo bantaliza ensi yagenda omanya nti si musiraamu kamaze kufa era ekisinga okubeera ekyennaku abasiraamu mmwe abagenda babungeeta mu mikolo gya Nakyemaliya Yoweri Kaguta Museveni simanya ntegese Kololo ntegese wano mu State House tegese wa tegese Nakasero mwali nnyamenkaafu kubanga bantaliza yali yabalimba nti musajja musiraamu ye yasalanga ennyama gye mwalyanga mwali nnyamenkaafu kakati abakozesa eddiini obusiraamu okutwala obuyinza kubanga mu mannya ago mwe baafuniranga obuyambi okuva ate mu nsi endala oba okuva mu bakulembeze abalala tebabujjanga wa Nyerere tebagendanga wa Kawunda owe Zambia babujjanga mu basiraamu ba Kadafi King Fahdi Saudi Arabia tebajjanga obuyambi abo abajiga naye olwaleero bakulaga nti abasiraamu babi nnyo era tebeetagana kubeera mu Uganda najjo tunulya Shaabani mubajje nkyakuliko okuuma amagye munnaddiini akuuma amagye kyokka nga atugamba Allah yemukuumi asinga ago muzaata yali yagagaana abasirikale bannakyemalira munnaddiini akuuma amagye aga Museveni ojja nti ge gaamulonda kyovula bateyeefiirayo ku nsonga z'abasiraamu yensonga lwaki alabanga ebyabasiraamu babatigumbuddwa oba battiddwa ye tayagala kumanya azirongazi ye atambulira mu konvoyi ate akuuma amagye ku mulimu gy'akolera ne makaawe gy'asula era nga ne ku luguudo bw'aba atambulirako akuuma amagye atambulira mu bugumbe oye mubajje Shaabani akuuma amagye ojja nti ge gaamulonda naye Shaabani njagala nkukakasa ekintu kino eno Uganda fenna bannansi ba Uganda ewatali ono musiraamu ono muki muki fenna tulina okubeera safe lwaki olowooza nti gwe oli wa mugaso nnyo era oli wa kitalo nnyo nti you are the only one alina okubeera safe in this Uganda kyekikulowoozesa nti oli wa kitalo nnyo mubajje nti ye gwe alina okutambulira mu bugombi ye gwe alina okuba n'obukuumi abantu abalala biyenje kiri nnyo ogende abantu abalala nkoko gisalo giwute supu abantu abalala nte gisalo gitunde ennyama kiki ekikulowoozesa mubajje Shaabani nti ye gwe wekka alina okubeera safe mu nsi eno Uganda bwe ki ekikulowoozesa otyo mubajje Shaabani this Uganda belongs to all Ugandans era semateeka tuwe eddembe ffenna okubeera n'obukuumi obutumala okubeera atweyagalira mu nsi yaffe today lwaki gwe wekka akuumwa lwaki abasajja bano tebakuumwa ggwanga lyonna ye bw'oba okakasa nti ensi erimu obutebenkevu lwaki okuumwa bw'oba okakasa nti ensi erimu obutebenkevu lwaki otambula n'amagye era bw'oba okakasa nti Museveni ataddewo bulungi security mu Uganda eri ne bannaggwanga bonna then tell us why today you are protected by armed men kiba kikulaga nti Uganda erimu insecurity era abo bowana olwaleero bebalese insecurity mu ggwanga abo bali mu kutijjukana nabo bebalese insecurity mu ggwanga otambulira kabangali eza poliisi zikuuma ez'amagye ezaki bwesibanyanga werinde aba ADF nyo kankubuulire mu bajje there is no ADF in Uganda those who are support beba real ADF tewaliwo kitongole kye bayita ADF tewaliwo magye ge bayita ADF mu Uganda era tewaliwo butujju bwonna busiraamu bwe bupangira abantu abo beba ADF kyekizibu kya Uganda okujjako nga nawe okutondebwawo kwa ADF okumanyiko otherwise there is no ADF in Uganda awo beba ADF nsobola okiddamu ne bwe mba sinna n'ababujonjo maaso nsobola okukakasa Ramadhani mu bajje awo beba ADF kino take it from me
Those are the real ADF. Tewali ADF mu Uganda. However, ADF. Kubanga olaba ebikola bya ADF byebikola byebimu kayindo tafiri bye yogera bye bakozesanga abakyayekera gavumenti ya Obote n'Amin. Hanga obuza ADF yani. Gwe baba owulira obuvunaanyizibwa bukuyinze mu bajje. Sigwa soose kubwa mafuti. Tubadde ne baseshwa Semakula. Babaddengawo Basheyi Mulumba. Kitegeeza ekyo kifo mwoli Ramadan mubadde sigwa kisooseemu era sigwa agendo kisemberamu. Kakati you better resign. Why don't you resign? Bw'oba olaba nga kikuyinza obuzito ng'ebintu ebimu mubadde Ramadan tosobola kubyogerako ku lw'obusiraamu, then lwaki tolekulira? Then Ramadan lwaki olowooza tolekulira ng'olowooza buno si bwe budde obutuufu obwo okulekulira kubanga kkiriza obagaana esintu sikuyinzeeko, esintu sigezze. Bw'oba owulira nga kigezze lekulira. Owekibuli yalekulira. Waliwo bye yalaba nga bisusse entegera ye n'amaanyi ge n'agamba nze Sulaiman Kasule Ndirangwa siwo mulanga ekyo nziira ndekulidde emirimu gy'obusiraamu ekibulira okuva n'olwaleero yali awo ku masengero we yatuuza press conference okuva n'olwaleero Sisali Supreme Mufti ekibuli Kasozi n'alekulira. Kali naye bw'oba olaba ensonga ekuyinzeeko lekulira. Teri akusibyemu mugulwa okubeera Mufti wa Uganda. Si byampaka okubeera Mufti wa Uganda. Kubeera si gwe asooseeko ate ne gwe waddira mu bigere si ye yali asooseeko. Kakati bw'oba owulira ng'otiitirira olimu akatengo owulira nga bano abasajja olidde nnyo ssente zaabwe tosobola bafuulira ddoboozi lyo then lekulira ovine mu ggwanga ogende kinene kyawanga tujja kufuna omulala. Resign. Resign. Kubanga ffe twakunona embaale nti Ramadan jangu obeere Mufti wajja netukulabamu ebisaanyizo ebyokubeera Mufti. Era ensonga lwaki tukwogerako bino byonna olwaleero mu Uganda singa abasiraamu obula bannayuganda bonna ye muntu gwe beesiga nga balowoozezza ti alimu empeke ate okubanga olwaleero bagenza okumususa bw'aba mmwanyi nga temuli mu kasigo kali ka munda kameketebwa katta mukago nga tekaliimu. Kakati nga lwaki tolekulira? Kulowooza bw'onywa bukyayi bwa Nakyemalira Museveni obulamu bukoma ku bukyayi. Abaana kakati famire emmeka ezitakyanywa bukyayi nga bakitaabwe batigumbuddwa omusajja y'omu gw'onywa naye bukyayi olwaleero. Bameka abaana batakyasobola kunywa bukyayi ng'olunaku olwaleero n'ogenda mu State House ne munywa kacyayi ne muvayo nga musese n'okomawo ng'ejjuba zijjudde sente bakupimidde mu kiro ezimu otaddeko mu bbuutu y'emmotoka y'ompenkoni Nakyemalira gye yakuwa. N'ogamba saagala kumanya eri abasiraamu saagala kumanya naye ensi eno tekwemazangamu. Omusajja jjajja w'obusiraamu yakola saddaaka. Sheikh Numbogo Bwana bwe yamala okujja obusiraamu e Zanzibar n'abuleeta wano ku ttaka ly'omuddugavu oba erya Munnayuganda. Oyo omusajja yalina kabaka wa Buganda. Kati nno nkulaga ekifo mw'oli amaanyi ge kirina ne saddaaka ezikolebwa ne wejjako your personal wishes, your personal gain, your personal desires. N'ogamba ku lw'obusiraamu bwa Allah bwe nneeyama okuweereza kino kankyerekereze n'okita ne kigenda. Kati Numbogo Bwana Sheikh yebake mirembe tajja obusiraamu yabuleeta wane waffe nsi Uganda. Yalina okuba kabaka wa Buganda. Numbogo Bwana ye yalina okubeera kabaka wa Buganda. N'agamba nti okubeera
omukulembeze w'obusiraamu ate mu nnono za Buganda waliyo ebikontanamu n'obusiraamu ng'alina okusuulwa okubeera kabaka wa Buganda n'agenda yeemalire ku kuweereza obusiraamu kulaga amaanyi g'omusajja g'olipresenting olwaleero nkulaga Saddaaka omusajja ze yakola g'olipresenting olwaleero nti yeerekereza ye byayagala n'atambula n'obusiraamu olwaleero ovudde ku busiraamu obusudde wansi otambula nabyo oyagala Ramadhaani ebbanga litubeera ku nsi ntono nnyo omuntu awangadde emyaka 10 bwafa tugamba alhamdulillah Allah muwadde nnyo obulamu abadde akuza agende tumusenza luti sheyi abadde akuza agende byalidde abiridde sheyi abadde akuza agende byalidde abiridde naye ate nga gyagenda okumala obudde bwe bwonna kakati eno ensi gy'ogenda okumalako ekinene nnyo emyaka 10 ng'ekumaseemu nnyo Ramadhaani muzaata etwali tumuziika walaba yagenda nakaki Kasimu Mulumba yagenda nakaki Swaibu Semakula yagenda nakaki Husairu Kiruta yagenda nakaki bagenda nakaki abo tebalina ke bagenda nako tebalina ke bagenda nako kunsi kuno ensi Uganda bagivaamu nga bwe bajja gwe kikuleetera okulowooza nti ensi ogenda gikungula mu bajja Ramadan otuuke okonanga mwona ttibwa ono tattibwa otuuke okusiima ono attibwe ono tattibwa Ramadan ensi Uganda ogenda gikungula naki Ramadan representing ebigere by'omusajja oli mu ngatto z'omusajja gwe bayita Sheikh Nuhu Mbogo Bwana eyasuula okubeera kabaka wa Buganda representing obusiraamu today gw'osudde okurepresenting obusiraamu otambudde n'engeri y'okurepresenting amakaago n'olubutolo n'amakaago byebifuuse obusiraamu ofuuse ekyennyume kya Sheikh Nuhu Mbogo Bwana ofuuse opposite ofuuse ekikukujju kya Sheikh Nuhu Mbogo Bwana nga walayira nga balayira nti nditambulira mu bigere ebya Nuhu Mbogo Bwana era sirisuula kitiibwa kye mu ttaka Ramadhaani ekitiibwa kya Mbogo wakisuula dda mu ttaka era njagala okugamba ebigambo bino Ramadhaani bw'oba owulira tosobola kukola tawuba bw'oba owulira tosobola kwenenya tandika okulya omwenge n'embizzi yo weerire gwe nkuvuddeko bw'oba owulira tosobola kukola tawuba olokoke ekyo ekikyamu ky'olimu ekyokukolagana ennakyemalira ati gumbula abasiraamu atulugunya abasiraamu tandika okwerira embizzi yo n'omwenge wenywere ekyo nkikubuulidde leero nkuzinnywa edda si byange eby'omujaaja ndi mugonvugonvu eddoboozi lino tugezeeko Congo Ramadhaani mumaze mubajje mumutambuliza obubaka buno ogwange gwakunamya ogwammwe gwakusharinga temunnasharinga mbo Ramadhaani mumutuuseeko obubaka buno mumutuukeko ogwange gwakunamya ogwo gwakusharinga tugenzeeko Congo wannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni eyagambye nti yagenze Congo yatuuse ku nzikiriziganya ne gavumenti y'e Congo okugenda okukwata abayeekera e Congo aba ADF bwenkeera nenkola statement nembagamba nti ono nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Lucifer Kizepa Odorono bulijjo ye ADF mulekerawo okumpakanya I'm talking with the facts amanyi nabagamba ndi analyst ni mutunuulizi wa nsonga bwenjitunuulira bwe nti nenjira bwe neŋŋamba kino kiri kiti nze siragula bitannabaawo Ticha Lumbuye Professor Lumbuye yakomeddewo mu kitiibwa n'emizira ate yeye yali akulumanyo olusobola okulengera ekitannabaawo
nze nkireka ne kibaawo ne nzija ne nkikolamu analysis yange. Kakati nga nze omukozi wa analysis omukuukuutivu mu ggwanga Uganda era omukubasinga. Nina ekibuuzo. Nakyemalira akulaga wagenda okujja abayeekera amanyiwe yamanyaawo atya. Secondary, ensonga y'okugenda okukwata abayeekera yagitadde mu mawulire. Baabayeekera tebalaba mawulire, tebalina smartphones, tebalina babakubira ku busimu. America bwe yali eva mu America okujja okukola olulumba mu Afghanistan gye yattira ani ono guy Osama bin Laden, America yayita ku mukutu kinti banne kakati tutuno tusimbula. Tuli mu nnyonyi tusimbula tugenze mu kibuga Islamabad kutigumbula omusajja omutujju yakuba Pentagon mu mwaka gwa 2001 bayita Osama bin Laden tugenze mutigumbula yayogera fenna twamanya ku bulumbaganyo obwo nga mission emaze kuggwa abaye sibwe guli bwe guli mission y'okutigumbula Osama twagimanyako ng'emaze kuggwa. Ntegerekese bulungi baganda bange bannyinaze kubanga yali tayinza kufulumizibwa omulabe yali asobola ogimanya kuba naye emikutu gy'amawulire yagiriko bulungi. Era tugenda okumanya mission eyo nga bannaggwanga oba ensi yonna Obama gye ayogereko mu White House eri ab'amawulire nga mission emaze okuggwa. Nti bannange omusajja avunaanyizibwa ku kufa kw'enkumi n'enkumi z'abantu mu nsi yonna Osama bin Laden amagye ga United States of America kamaze okumweliminatinga gamaze okumukolako. Aba yina kyemalira Yoweri Kaguta Museveni yogera amazima oswaze sitaani gw'okuva lwe wasimbudde ng'ova Kampala mutu notifyinga kale amagye gaffe gasimbudde haka kati gatuuse wano kati gatuuse Fort Portal sebanga kati gatuuse Kasese akali gatuuse Goma kakati gayingidde Congo kwegamba mugenda mutubuulira buli step yonna gye mutuuseeko abaye abe mugenda okulumba mbizi nti zote zitegeera olaba n'embwa ino olumanyo osobola okugirumba neewulira nti waliwo obulabu obunzijira naye mwe abantu abo be munotifyinga ate nga mugabe batujju bomulooza tebategeera era munaatuuka tebagenze nga tebakyusizza enfo. That is the question. Munaagenda otuuka nga tebamaze okutegeera nti bano kuba kali mubalaze newe muli tuli ku Sitesukwe tuzende Barakisembuya tutuzende Kasese kati tuyingidde Congo mwe mugenda kubasangawo nga babalinze mu kubenga embizi oba mugenda sanga obeddusa obanga nabo beetegese. Kakati mukkirize waliwo abantu ba bulijjo bangi abagenda okuttibwa mu Congo omwo. Ekyo take it from me. Waliwo abantu ba bulijjo bangi abagenda okuttibwa mu Congo omwo. Bano balaga ensi nti abayeekera aba EDF bannange tubakozeeko kye tubakoze enkoko baana tubakubye era abasinga badduse abalala bafudde. Ebigambo bigenda okubeerawo naye nga mugenda kutta abantu ba bulijjo kubanga mmwe mukimanyi nti olutalo luno mulubalamu ebintu bibiri: okubba ssente z'abazungu nga mwakolaganye n'oyo pulezidenti w'e Congo, n'okubba ebyobugagga by'eggwanga ng'omuli golodi omuli amasanga mugende mu bitunde mugabane n'oyo pulezidenti w'e Congo. Yabaffe kambuuze eyo Congo etandika etya okutereka abatujju oba abayeekera gavumenti yo ng'ate bulijjo olaga gwalwana entalo zaayo? Etandika etya okuba kuterekera nga gwe totereka baayo? Muleke kuwuddisa bantu, muleke kulimba bantu. Ekibatutte Congo mwakoze endagaano ne pulezidenti waayo kubba bya bugagga byayo, mugabane mutunde omunyago gwammwe. N'okubbirako ssente z'abazungu mu ensi ebbiri.
n'okubbirako ssente z'abazungu mwensa bbiri n'okutta abantu ba bulijjo kuba mmwe okusaddaka abantu ba bulijjo nga waliwo ebyenfuna temusanga mu buzibu kubanga mulina akatawuni oba ekibira mwe mugenda oggwamu musanga abasalamala bambi basala mbaawo zaabwe mubasindirira ebyasi ebibattirawo. I know your plans. Mubasindirira ebyasi ebigenda obbattirawo mugambe nti tukubya abayeekera Baluku yadduse mwamanyi mwina omuntu gwe simanya Baluku Musa Baluku simanya kati yakulya eddefu abasiru idiot. Baluku yadduse Baluku yagenze ne bano bo tusobodde okubakwata batuli mu ttaano abalala tubasse ninga mukutte bantu ba bulijjo abatasobola yadde okufumita ekisakayana kubanga asoose n'embalaga okuva lwe mwasimbudde entebe oba ku Barracks Mbuyana wonna we mwajja ebyuma byammwe mugenda mu notifying kati tutuuse e Masaka mu Nnyendo akati tutuuse wano akati tutuuse wano akati tuyingidde Congo awo be mugenda okulumba bo bali awo kye mugamba babalinze awo be mugenda okulumba kye mugamba bo bali awo babalinze era nsaasidde abajasi ba UPDF abagendedde ku mission eyo abamu mugenda kukola nga saddaaka okulaga nti wabaddewo okuwanyisiganya kw'amasasi wakati w'amagye ga gavumenti n'amagye g'abayeekera agakulemberwa mbu Musa Baluku fedde nga ffe tukimanyi nti ga Museveni. Mugenda kubeera saddaaka mugenda kuttibwa kubanga mu lutalo lwonna walina okubeera waafa era njagala ngambe bano abantu bonna abasirikale abagenze e Congo abayeekera mwenna abagenze e Congo simanyi abasirikale mwenna abagenze e Congo mbu munoonya batujju ba ADF mummwe waliwo atagera kuddamu kulaba ku baana be waliwo atagera kuddamu kulaba ku nnyina oba kitaawe waliwo atagera kuddamu kulaba ku baganda be era abamu mugenda kukomerawo ku ttaka lya Uganda nga temukomyewo kuzimbako wabula nga mukomyewo bazimbako anti omufu bwafa omusiraamu bamuyira kadongo baba bakuzimbyeko omukristu bakuyira nkokoto n'oluvannyuma ekijja ne kizimbibwa babeera bakuzimbyeko kakati mmwe abasinga temugenda kukomawo kuzimba mu Uganda wadde babasuubiza obwasedde bw'essente temugenda kukoma muzimba amayumba mugenda kukomawo babazimbako kubanga bano bagenda teekawo embeera eraga nti wabaddewo okulwanagana wakati w'amagye ga gavumenti n'abayeekera ba ADF era olwokuba abantu be mugenda okulumba bantu ba bulijjo be mugenda osanga basala embaawo zaabwe mu bibira byeyo bagenda kukubwa amasasi kubbo tekuli agenda baddiza kwabba ekyamanyi ky'obugagga kye balina oba ekyokulwanyisa kye balina busumeeni bwe basalisa mbaawo obutasobola kweŋŋanga wa mmundu era mugenda bakuba amasasi mubatte naye ate mugenda kuba mwakabatta nammwe abakulu amu bagambe bano nabo mubakubi kiveeyo bulungi nti eri tubadde mu ddwaniro eddwaniro sayidi zombi zifiirwa ebanga nnyanja etabanguse essuula y'ebyo byonsuuleyo ebyange toyiza gandi ennyanja etabanguse yeekolera yafiiriddwa ebibye kaa ne Katongole afiirwa ebibye ne ASP Asimu afiirwa ebibye ne Kojja omugezi afiirwa ebibye na buli muntu afiirwa ebibye mu nnyanja etabanguse kakati okujjayo omulamo gw'olutale eyo gye babatwala nammwe abamu bagenda kubattiramu bajooga beetonderawo ADF n'ebigendererwa ebiwera okubba essente z'abazungu okubba ebyobugagga bya Congo kyokka nga bakolagana n'abakulembeze abali mu Congo era be babateeka nako n'ekyokujoonyesa abasiraamu be balese mu nsi yaabwe ne bannansi abakuba bbomu kubanga okujoonyesa omusiraamu omwoyo nakyemalira Museveni ate aba atigumbudde bannansi nga 100 olabye nno tetukaaba ffekka abasiraamu abasiraamu atta 2 naye nga atigumbudde bannansi 100 kubanga abakuba bbomu alina tageti y'abasiraamu nga bana naye nga bali bbomu essa abantu nga 100 kakati ebyo ebigendererwa bye ebyamuguzisaawo akabinja ka ADF era navayo ne mbagamba tekisajja kijjamiru mukulu tekibangako kiyeekera kya ADF ebisajja bya Museveni
ebyatundanga emyera mu owino ebyatundanga empuuta ebitalina na background nti waba Jamiru mukulu waawali tata wa Jamiru mukulu yani tebalina background yonna eraga nti nabali basiraamu balaka batemanga nambizaawo ba Jamiru mukulu olalaga nti be basiraamu abakola obutujju mu bannansi ebisajja bya Museveni ebyatemanga embizzi awo kukumbizinya sajja bya Museveni ebyakolanga okwakuna matatta nga bitema mbizzi olwaliro mu bisiraamu juzi nakiraba mabegako nga tuli mu campaign bakireeta mu kooti mama wange nkwetondedde nsonyiwa naye Kyagulanyi ewaffe okuva olwo tebamuzanga mu kooti wekabonero kyolowooza ke yali alaga nti Kyagulanyi mutujju era yakolagana n'abatujju era bulijjo yasakira abatujju obuyambi era yabafandinga ke kabonero ke yali ayagala okugezaako okulaga aba yakabyogera EDF neddamu neefuna amaanyi netandika okutigumbula bannansi mu Uganda mbu na buli butemu obukolebwa EDF kyokka gwe bagamba agikulembera yakagamba nti maama nkwetondedde nsonyiwa entakera ku kitebe ekamoca Kyagulanyi ewaffe basajja mmwe ffe twali emitwe gy'engege tutegeera ebintu tubitegeera mu ngeri ndala nnyo temusobola kutuwuddisa ekyo take it from me temukyasobola kutuwuddisa basajja mmwe tumanyi ebigendererwa byammwe byabaguzisaawo EDF era abayekera abali mu EDF amajja gali mu EDF bagawuzamu kuva mu SFC na UPDF na ISO na GISO na JAT ebyo bitongole mwe mwava abantu be bateeka mu EDF kakati nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni lekerawo okulimba abantu lekerawo okuwuddisa abantu lekerawo okuwuddisa abantu tokyasobola bawuddiikaza wetulifa abatunuulizi b'ensonga abagikuba mu tochi ne tugamba okusinziira ku kino na kino wano balimbyemu kino kiri bwe kiti nakanda bange ne bannyinaze munzikirize nkome wano olwaleero gwe Stella Nyanzi nkulaba okuba guddiikudde nti omponedde wa maama nzija nkyanzija kano ke nafunyemu olungu bangu bakano ke nawonyemu enkyanzija ate ngenda kubeera wattabbu nnyo ate ngenda kuba nsiiwa ate nga toswaladde okunneetakula ngenda kujja n'omwennyango ngenda kujja ne kamyu gwe ngenda okukuusa nabagamba nakoowa abantu bonna abaziŋŋamya enkyukakyuka nkiddamu nakoowa abantu bonna abaziŋŋamya enkyukakyuka nabagamba eno tuli mu kuzimba nju ennyumba buli woba ogizimba enkuyege wansi ng'olaba zisala enkondo eyaliwaniridde ennyumba zigulire faradani ozitte then olyoka oddemu buto okubakana n'ogw'okuzimba kakati abo Stella Nyanzi abaziŋŋamya enkyukakyuka abasalawo omukulembeze waffe abavuma bannayuganda entakira basemanya mission 21 bula be balabe b'enkyukakyuka era Dr. Stella Nyanzi njagala mu mutuusiza obubaka buno sharinga video mumugambe nti mutabani wa Itongwa yekolera agambye okuleka leero kabadde kakodyo ayagadde kutongola kubanga ebya Stella Nyanzi okubinyumyako oba onoomuwa level oba onoomuteeka mu layini kutta lunaku lulamba kati njagala nkufuula omulamwa omutongole anti oyagala nnyo okubeera ku mimwa gy'abantu kati ngenda kufuula omulamwa omutongole era mukama wange ngenda kwogerako naye nagambye eggulo weesibe Beroti mu capital letters weesibe Beroti mu capital letters kuba ngenda kukonkona ekitittiriri nkiddamu Stella Nyanzi dokita omukenkufu olunaku olw'enkya ngenda kukonkona ekitittiriri musibe bulungi bannayuganda bannange nkya lunaku lwa Sande mukeere mu masinzizo